Akatambi kano kaabuna ku mikutu emigattabantu nga koleka abasajja abaavumbagira omuwala w'emyaka 16 nga kigambibwa baali bamuwambye kumutwala mu bufumbo. Tukitegeddeko nti omuwala ono asoma siniya esooka mu ssomero lya Kabaale essanja erisangibwa e Kyotera. Ava mu maka agasangibwa ku kyalo Kabuta mu ggombolola y'e Kakuuto mu disitulikiti y'e Kyotera nga kigambibwa eky'okumuwamba kyabaddemu okwekobaana kw'abazadde. Abakulembeze mu kitundu kino bagamba nabo baakubiddwa enkyuka okulaba omuze guno ogwadibizibwa edda ng'ate eriyo abavuddeyo okugukola ekyere. Ate kakati bwe batandika okusitula baba nga bagamba nti ekyadiba baagala kukikomyawo. Kyokka era abakulembeze be bamu balumiriza nti mu Kyotera kino si kipya newankubadde nga bangi bakikola mu bobba. Walika babikozesa basitula abaana batannakwetuuka naye nga ne batafuna kuyambibwa ne bakigumira batuukayo ne bafuuka abafumbi. Era nga kisinga kubeera mu ggombolola ly'ekabira ne tuteekako eggombolola ly'ekasasa, ggombolola ly'ekakuuto. Olukongoolo abakulembeze balusonze mu bazadde. Tutegeezeddwa nti eriyo n'abatuuze mu kitundu abamanya ku nsonga zino ne bazitunuulira ekyamuli. Neighbor kitegeddeko atya okuripootinga neighbor okutta omukwano. So ne twesanga nti cases nnyingi zilemerayo zifiirayo. John Kamanzi nga mutuuze ku kyalo Kabuta e Kyotera atumazeemu akakunkuna ku muze guno bw'ategeezezza nti n'afumba ewuwe yawamba muwambe ng'ekyenjawulo ku kikye kyali kyakwawula atuuse ku oyo atanneetuuka. Ekintu kusitula ffe kitulimu nnyo. Kwanza omukazi gwe nninamu abaana nasitula musitule ate nga saapulani nze nawaabo naye yali mukulu yareweza emyaka 19 naye ate namusitula nga sina communication eyaffe newaabo omuwala nemusitula kati mukazi wange nninamu abaana bana. Kamanzi agamba obuwangwa si bubi naye ababuleetera okuvumaganyizibwa be baba butobekamu ebirumira. Kati kyakuva dda ne bamaama baffe babasitulanga so gavumenti tusaba egonzeemu ebintu bino erimu bitwale manye nti kalica kiringa omulaalo okutambula n'omuggo. Aradisi w'Ekyotera Apolo Baguma akakasizza nti omuwala ono yabadde awambiddwa yamaze dda okununulwa era waakudda ku ssomero. Njagala kwebaza Katonda omuwala ali bulungi ali mu mikono ya poliisi n'olwekyo tumweraliikirira buli kimu kijja kutambula bulungi addeyo mu ssomero. Mu kwogera ne Ssaabawaabi wa gavumenti Jane Francis Abodo n'omulamuzi omukulu Flavian Zeija bategeezezza nti ensonga z'omuwala ono ab'obuyinza zibali mu 5 nga ne gavumenti eriko obuwangwa bwerondoola obulina okudibizibwa. Tatudde naye yakalaba akatambi n'agenda mu maaso n'akola ki na instructing police. File was opened and we have started investigations and we are working together with police and I'm thinking that within the course of next week some people will appear in court. Patrick Senyondo, NTV ku ssaawa emu.